Mutabani we yaliko kirimanyi wa Africa, omukulembeze w'eggwanga erya Libya, Kano Muammar Gaddafi. Wetwogereranga mugenzi, olunaku olwaleero bakedde ku makya ne bategeeza eggwanga nti afudde. Omwami gw'olaba ku screen ng'amannya ge ye Saif al-Islam Gaddafi, mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi, kigambibwa mbu abatemu oba abazigu bamulumbye mu maka ge ne bamukuba n'afa. Wetwogerera essaawa zino z'embuyaga ezikunta. Bassebo ne bannyabo, ono y'omu ku baana ba Gaddafi abeeyagalira mu bukulembeze bwa Gaddafi we yali nga yakyafuga eggwanga lya Libya, era y'omu ku bantu abaali bakolola ensi n'etya. Saif al-Islam Gaddafi y'omu ku baana ba Gaddafi ababadde baasigalawo newankubadde abalala badduka mu buwaŋŋanguse, abalala battibwa, abalala baasibwa, naye ono y'omu ku baasigaddewo. Okusinziira ku mukutu ogwa Al Jazeera, ladies and gentlemen, batutegeezezza mbu Saif al-Islam, the most prominent son of former Libya leader Muammar Gaddafi, has been killed in Libya, according to officials on local media. Saif al-Islam Gaddafi's lawyer, Khalid al-Zayed, and his political advisor, Abdul Uthman, announced the 53-year-old death in separate posts on Facebook on Tuesday without providing details. Omukulu ono abadde alina emyaka 53. Era omukulu amanyikibwa nga Khalid al-Zayed ng'ono political advisor we ne Abdallah Uthman baavuddeyo ne bategeeza eggwanga nti omukulu yafudde. Okusinziira ku mikutu egy'amawulire mu ggwanga lya Libya, bassebo ne bannyabo baavuddeyo ne bategeeza eggwanga amawulire gano, newankubadde ng'abakulu nga Uthmani ne Khalid babadde babuzaabuza, wabula z'empapula z'amawulire ne media houses zaavuddeyo ne zoogera ekituufu ekyaviiriddeko omwami ono okufa. Now, batutegeeza waneno omukutu gwa Al Jazeera gwe tuliko gututegeezezza nti Libya news outlet Fawaz Media cited Uthman as saying that armed men killed Gaddafi in his home in the town of Zintan, 136 kilometers southwest of Libya capital, Tripoli. Gaddafi's political team later released a statement saying that 4 masked men stormed his house and killed him in a cowardly and treacherous assassination. Omwami ono, okusinziira ku mikutu gy'amawulire mu ggwanga erya Libya, kigambibwa nti abasajja 4 ababadde beebise face bayingidde mu maka ge ne bamutta. Abasinga twebuuza lwaki basse omwami ono, ki ekyamuviiriddeko okumutta. Now, when I dug into this gentleman, ladies and gentlemen, I found out some information ekwata ku mukulu ono. Era gwe ssebo bannya bandaba, kiraga nti okubanga bamutuusizzaako obulumbaganyi, it is not something ekyewuunyisa. Okusinziira ku bizenga byogerwa, bassebo ne bannyabo, omwami ono yali nnyo gwakubiri wa kitaawe, era bintu bingi nnyo bye yakola nga kitaawe akyali president. Ebimu bye tulowooza nti abantu abamu tebabyerabira, baasigala. Omanyi osobola okukola omuntu ekintu nga gwe ali mu buyinza essaawa eyo, oba notta omuntu we, naye abaana n'abazzukulu ne basigala nga bakyakuhontinga, ne wabaawo omuntu gye bujjeyo mu maaso nga gwe wabivaako asobola okukola ekintu. Now, omukulu ono bagamba nti
Gaddafi was accused of torture and extreme violence against opponents of his father's rule, and by February 2011, he was one of United Nations sanction list and banned from traveling. He was also wanted by International Criminal Court for alleged crimes against humanity committed in 2011. Ono mukulu gwenyogerako Gaddafi, mutabani wa Gaddafi, bakugamba nti mu mwaka gwa 2011 omukulu ono yayisa bubi abantu abali bavuganya kitaawe, ekitegeeza nti yalina powers, yalina amaanyi. Era ne bakutegeeza nti mu February wa 2011 bamuteka ku list, bamutekako United Nations yamusanctioninga, era ne bamutekako travel ban, obutaddamu tambula. Era ne bakutegeeza nti era mu 2011 gwennyini yali anoonyezebwa International Criminal Court ICC olw'ensonga nti yakozinga crimes against humanity mu 2011. Omukutu gwa Aljazira gukusosotodde omukulu ono mutabani wa Gaddafi, era bagamba nti after the rebels took over the capital Tripoli, he tried to flee to neighboring Niger dressed as a Bedouin tribesman, but he was captured by Abubakar Sadiq Brigade militia on a desert road and flown to Zintan. Olutalo lwajja Gaddafi mu bulamu bw'ensi eno. Abayaayo baamala okuggyako Gaddafi, ono omukulu yamyansa n'adduka mu Niger ng'ayambadde nga abawarabu ab'omu ddungu. Wabula bagamba we yali ng'agenda basobola omukwata amagye ga Abubakar Sadiq gamukwata ng'ali mu kugenda ne bamukomyawo mu Tripoli, ekifo ekimanyikibwa nga Zintan gy'afiiridde. Following long negotiations with the ICC, Libya officials were granted authority to carry Gaddafi to try Gaddafi for alleged war crimes in 2015. A Tripoli court sentenced him to death in absentia. Ono omukulu we baamukwata bassebo ne bannyabo, abantu ba Libya baasaba ekkooti y'ensi yonna ICC ono omuyaye bamutwale mu kkooti y'abantu b'e Libya, era bwe bamutwala mu kkooti mu mwaka gwa 2015 mu Tripoli, ekkooti y'omu Tripoli baamusindika, baamusalira gwa kufa. He was sentenced to death newankubadde nga mu kkooti teyalimu. After his release from detention in 2017, we baamusindika mu kufa tebaamutta, naye later on baamale bamuta. After his release in 2017, he spent years underground in Zintan to avoid assassination. Mu 2017 we baamuta, ono omukulu yeekweka wansi mu underground ng'akimanyi ebintu bye yakola abantu tebabyerabira, baabitereka, era neyeekweka ng'akimanyi waavirayo n'ajjayo mutuba pa bajja kumutta. In November bassebo ne bannyabo, in November 2021, Saif al-Islam Gaddafi announced his candidacy in the country's presidential election in a controversial move that was met with outcry from anti-Gaddafi political forces in western and eastern Libya. Mu 2017, ono omukulu yasaba okwesimbawo, era okwesimbawo kwe abantu bangi nnyo abali bataagala famire eno eya Gaddafi nga baagikoowa baasalawo okubeera nga bakulwanyisa abantu nga bagamba oyo muyayi tasobola kwesimbawo. Tugende mu maaso. Omukutu gwa Al Jazeera gugamba, as the election process ground on that year with no real agreement on the rule, Gaddafi's candidacy became one of the main points of contention. He was disqualified because of his
2015 conviction. But when he tried to appeal, the ruling fighters blocked off the court. Abantu bamala oteekawo embeera nti oyo tetumwagala kwesimbawo bassebo ne bannyabo. Gaddafi baamulemesa era ekkoti yatula ne bagamba gwe tetugenda kukkiriza kwesimbawo olw'ensonga nti waliko mu musango ogwa Nnagomola mu 2015 era ne bablockinga okwesimbawo kwe. Wabula we bakublockinga yagenda n'apiiringa mu kkooti ensukkulumu asobole okwesimbawo, naye era abantu baamaliza ne bamulemesa era nga balagira ddala nti ono twamukoowa ne famire yabwe twagikoowa, tetulina kintu kyonna whatsoever kye twetaaga kweyo famire. Gwe ssebo oba nnyo abatulaba ku mukutu. Lwaki nkoze vidiyo eno? Nkoze vidiyo eno nga njagala gwandaba ogirelating n'omuntu yenna gwolaba gwe Munnayuganda alaba ng'otegeera obeere n'okumanya n'okutegeera nti essaawa yonna osobola okuba nga olina amaanyi leero, naye busobola okukyenkera ku makya nga tolina maanyi. Ono Saif al-Islam Gaddafi yali mutabani wa Gaddafi era ng'alina amaanyi n'obuyinza, ng'asobola olagira nti we bamuggyeko bolozi ne bazimuggyako, ng'asobola olagira nti we bamuggyeko omutwe ne bagumuggyako. Taata we n'agenda n'afa n'aggyibwa ku bukulembeze. Ono muyaye yakula ali mu luxury mu buli kimu n'atandika egwa dduka. Katonda n'amuyamba luckily n'asurvivinga kiti yafa na kitaawe. Naye remember abantu be yakoozingako obuvune basigala banyiivu nga banyiikaavu nnyo era nga bagamba oyo tetusobola musonyiwala abadan. Era kigambibwa nti omuyaye we yava yasalo n'agamba nti kanneekweke ng'akimanyi bakyamunoonya bajja mutta. Waliwo abantu b'okola ebintu ne bagamba oyo ne we buli baddi waakiri abazzukulu bange baliwoolera. So mwegendereza ebintu bye mukola abantu. Kati ono abantu abamuse baabadde tebannaba namanyikibwa. Naye nga remember otwogera ku basajja ababadde ne ba enemies, ono y'omu ku bo. Because oyinza okuba nga olina taata w'omuntu gwe watta n'amanya nti oyo gayi yatta taata wange, n'agamba easy. Ate abano abasajja abalimu omusayi gw'Abawarabu bakola revenge ne wegibeera myaka 50 akutereka wakiri omuzzukulu aba azadde omwana n'amugamba oyo, n'omwana n'aza n'amugamba oyo, ne bakutereka mpaka lazima we bakufuna. Right now kaputi wali dead, bamubye, talina kyagamba ggwanga. So buli muntu yenna ali alowooza nti olina amaanyi right now. Get time and think of that moment lw'osobola okutuulawo nga tolina maanyi ago nga Katonda agakuggyeko. Saif al-Islam Gaddafi taata we yali wa maanyi nga yasinga amaanyi mu Africa muno.